Oli ku Legit TV 256 nga bulijjo tulina amawulire mangi nnyo era ffe bwe tuli nnyo kubanga tugakuwa ensonga za Bedi Bwanika ne Mathias Mpuuga anti abanakibiina kya Nuupu bagudde mu lukwe bano lwe baaluse okubanga bagula abantu bakwate ebipande beekalakaase nga balaga mbu abaana ba Nuupu mbu bavuma Kabaka era kigambibwa nti bino byonna byadde byakoleddwa omukulu Mathias Mpuuga naani ne munne Bedi Bwanika era baakizudde nga abantu bano mbu abakyala babawadde 5,000 zokka. Munnange nze saagala kubanga njogerera abantu oba saagala kubanga njogera bingi ng'ate banannyini bwino abalina buli kimu abaabiguddemu nga weebali kamba kulekere bakuttotolere okuva ku ntandika yaabyo ne wa gye byakomenkereza. Tukyali ku Legit TV 256 naye katweyongereyo. Kakati munnaye ngambye kankomewo tuyiteko ku nkadde eno. So muganda wange atuuka osobola oteekako ka share button n'ogyongerayo ate tuyite baganda baffe tujje tuwayewayeemu. Kyadi yangambye mbadde nsobiddwa munnaye kuwatanya eri we bakwatamu we bamyula nga ate tukomawo eno ku nkadde yadde nayo tennatereera naye byonna kuwatanya kuyisaawo info. So kyosobola okunkolera kunteerako share button ku invitinga munno omuyite omugambe nnuwa mutwale Facebook wano ku page y'eno enkadde. So tusobole okutambula mpola na kano ka message tukayiseewo mu magezi mu wango bw'ekitalo. Lunaku lwa Sunday njagala okubanyumiza entujjo ya jjo weewaawo twabadde mu nnaku ng'era tugenze werekerako mubiri gwa muganda waffe Pascal naye ate munnaye bannaffe abamu badde ayagala kakozesa nga kadala ka byabufuzi okwongera okuyisaawo ebyabwe oba okukola tukiyita tutya okweteekawo batya bakiyita batya n'ogamba nti akati tulina kye tulonkinze mu lujjudde badde baagala kukozesa nga kadala ka byabufuzi beerangirireko nti balina kye baggusizza oba balina kye basitudde ekipya naye weewaawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert teyabawadde chance eyo. Ne bannayuganda abagezigezi akakisaako tebaakabawadde. So ndi wano eno okwongera okunakuwalira wamu ne famire ya muganda waffe Pascal era n'okugumya famire abaana eŋŋanda awamu n'emikwano era ne twongera okusabira omwoyo gwa Pascal omukama agumuze emirembe era agulamuze kisa. Rehema ngambye beeswazizza nnyo tunno tebannaba munnaye faataawo bwe tubaagala faataawo bwe tubeetaaga ensi ebategeere ensi ebamanye ensi etegeere bantu ki be badiiringa nabo so ffe awo bwe tubaagala ffe ate kiba kitukolera oyo yenna abadde akyalimu akakunkuna akagamba nti Bobi Wine ayinza okuba yakola ensobi okwatulira abasajja abo. Kakati gye bugenda mu maaso eyo nabagamba tugenda tuuka ekiseera nga Bobi Wine tewakyali amunenya nti Bobi Wine lwaki wayatulira Mpuuga mu lujjudde, lwaki wali mukambwe ennyo eri ekikolwa kya Mpuuga, lwaki ekikolwa ekyo temwakimalira munda. Gye tugenda mu maaso eyo ebibuuzo ebyo tugenda tuuka ekiseera nga tebikyaliwo era nga bannayuganda bafumiitiriza bulungi nnyo era nga munnayuganda asobola otuulaawo n'akimanya nti Bobi Wine ekintu kino kye yakola kyali kituufu. Olaba olwaleero basobola okumwambalira bati mu lujjudde. Olwo singa ekikolwa nga kino yali akisirikidde munda abantu bano bandadde tebeetwala nga bakiwagi bandadde tebalaba nti ddala amaanyi bagalina era Bobi Wine alina kutambulira wansi wa bigere byabwe. So munnaye era tuddi wano okujjukisa baganda baffe buli eyali anenya Bobi Wine ku kikola kye yakola ekyokugezaako okulaga Mathias Mpuuga ekkuba ettuufu n'okulwanirira values z'ekibiina kya NUP. Bwe tugenda mu maaso awo mujja kutuuka ekiseera nga temukyamunenya kubiriwo ne bye mutandise okulaba ate bingi bikyajja. Gwe imagine omuntu okuddera amaziga ga banne ennaku ya banne okunyolwa kwa banne ate n'ayagala okufuula omukolo
ogw'okuzanyirako ebyobufuzi ebibye ogw'okusikirako eyo abo batakkaanya nabe alabo bawabaawo embeera yonna ebatuusibwako nga bategese dda ab'amawulire aba BBS n'aba NBS already babadde awo nga babanoonyeza content. So omuntu oyo munnaaye aba wa bulabe nnyo era tanyuma kwesembereza. Munnaaye nga tuva wano tugamba iyi president akagenda aziikireko Pascal. Chali muganda wa Pascal yali chali wa president nga yabinnyonnyodde byonna nga twessa mu ddene. Weewaawo waliwo bu message wali buyise emabegako awo nga Mpuuga ne foot soldier wa Bedi Bwanika ngamba Bobi tetugenda mukkiriza linnya mu Masaka muno. Remember waliyo omupiira gwali gutegekeddwa foot soldiers tournament. Emabegako awo ababoda bemwala be bamobilizinga akagrupu akamu akakundi akamu ke bamobilizinga ne katula mu kamera ne kagamba tekagenda kkiriza Bobi Wine linnya mu Masaka era bajja kututeegera wali erukaya. Kakati waliwo omupiira gwali gutegekeddwa foot soldier tournament. Foot soldier tournament eyo yali etegekeddwa Bwana Lukwago. Naye omusiru bwabwe bo baawulira obuvuvuumu. Waliwo omukyali oyo akolera ku CBS omusasi w'amawulire Tomusange Kayinja. Kati abawa info n'abagamba Kyagulanyi agenda kubeeramu mu Masaka omwo. Kati bo okusinziira ku magezi gaabwe banaye nyambaako ku mwana oyo. Kati bo okusinziira ku magezi gaabwe munansonyiwamuko katonotono naye katugende mu maaso. Kati bo okusinziira ku magezi gaabwe ne bagamba akano katukakozese ng'akakodyo tuteekewo embeera. So ne bamobilizinga poliisi nga bwe babadde bakoze olunaku olw'ejjo. Naawe katudde ku mbeera yennyini nga tuva wano nga tugamba munnange naffe twagala tulabe ku babodaboda abo abaagamba tetugenda kusala Lukaya, tetugenda kuyingira Masaka nga twessa mu ddene. Nga twessa mu ddene nga tulumba tutuuka tusanga Lukaya wakalu. Tugamba katugiyiseemu mu Masaka tawuni. Tugenda giyisamu mu Masaka tawuni nga nno tebasuubira Bobi Wine nno munnaaye era Bobi Wine oyo omusajja alina olusannyalazo olwo ne magnet ye. Era tugamba Masaka mutaani bamuwulira uya ayitawo tajjeeyo yadde omutwe. Kabuga ne kayitamu amasannyalaze awo. Kati abapoliisi nabo babadde tebamanyi nga tebakakasa nti either Bobi Wine ajja oba tagenda kujja. Okiwuliriza bulungi kubanga ate road block twabusanze eri wansi ku Mbalala highway nga tugiyisaamu abantu sannyalaze tutandika obbayitamu katumalayo. Zasirikale nga bagamba kakati tu deployinge teri kuddamu kuyita mu kibuga muno baba bakomawo ffe nga tumalayo. Kakati tutuuka ku mukolo. Kakati Mpuuga nga yamobilizinze oba bu video obwo mwabulabyeko twayise ku Costa ng'eriko Mpuuga Ismail Danyendo mukungwe. Atugamba Costa eno buli ne twebuuza nga abagezigezi ab'essite nduga Costa eno kawaani ki ne tukkirira aba NBS n'aba BBS babategesedde ab'amawulire kati bamobilizinze abakazi battu era abantu bano babi nnyo bakutte abakazi kuba mwabadde mukala abasajja bategeera abo twategedde abo bategeera ne mwabaddemu abakyala bambi kuba abamu batugambye babawadde ne 15,000 okukwata ebipapula ebyo 10,000 ali abakulu nga bawandiise ku bipapula bawandiiseeko mbu tetugenda kukkiriza eno bantu bajolonga Katikkiro n'Obuganda, tetugenda kukkiriza eno bantu bali babisiyaga basiyazi. Can you imagine? Mutegese ebipapula ebyo naye temubitegekedde oba Anita Amongo abasasanya sente y'omuyi w'omusolo, temubitegekedde Museveni awamba bannayuganda n'okujjajjala n'okwejalabya mu sente y'omuyi w'omusolo.
wabula ebipapula bino babitegekedde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert atakozesa ssente ya mwiwa musolo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert atakerangako ku makya n'awasa abasajja Kabaka Butwa. Okiwuliriza bulungi nnyo oba okumuvuma oba okumutyoboola. Ebigambo bino babitegekedde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert atasibangako baana abo abawakanya enfuga ye oba abakkiririza mu bibiina ebirala. Ebipapula bino nga babitegekedde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu atakerangako ku makya n'asiba abatunzi abo ba innovators nga Latifu Madowa okiwuliza n'abateeka mu komera toloko batungira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ebyambalo. Ebipapula ebyo nga tebabikwatidde muntu akwata ssente eva mu bazungu be bayita abasiyazi. Te ssente eyo ezze kuyamba bannayuganda abali obubi mu malwaliro. Essente yezze kuyamba okukola ku nguudo embi mu ggwanga. Twayise mu Lwengo kuba nawuliddeko mpuuga oyo bamuzaala mu Lwengo ng'ojjeeko eri e Masaka Nyendo Mukungwe mu tawuni waakiikirira eno gye twabadde gye bamuzaala. Naye enguudo mbi, enfuufu eri ku nguudo ziri. Abamu twakomyeyo nga n'ekisenyiga tufunyeyo ekisenyiga nga n'amaaso gamyuse olw'enfuufu. Okiwuliza bulungi. Obwavu buli e Lwengo, obuyitirifu ate nga wano tuli mu Buganda. Okiwuliriza bulungi nnyo. Lwengo eyo baali balimi bamwanyi bulungi nnyo, naye osobola omutambula nga tolina mu kifakitole kya mwanyi n'ekimu. Naye olwaleero bategese bamobilizinze abakyala, bamobilizinze abasajja, bakutte ebipapula babyolekezza Kyagulanyi Ssentamu Robert. Abo abantu munnaaye beebo be mwali munenyeza Kyagulanyi nti yakola bubi nnyo okubaatulira mu lujjudde. Beba abantu kati omuntu afaananako n'endowooza bwetyo. Twatuuse ne tugamba naye abantu bano muli baagala ki? Ne tugamba oyo katumala otuusa omukulembeze atuule. Kenjagala oterezaamu kano kaakano. Ali ku intaneti kuno osobola okututyoboola n'otyoboola Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye mwanattu tetugenda kukkiriza jjooga eryo kutyoboola Kyagulanyi Ssentamu Robert ate nga muli wano ku ground naffe. Ekyo tetugenda kikkiriza. Ekyo tetugenda kukikkiriza. Eri ejjoogo tetugenda kulikkiriza. Tetugenda kukkiriza jjoogo lya General Museveni. Ate tukkirize n'ejjoogo eri abo abalaga nti nabo bali naffe, nabo babonaabona naffe olw'enfuga embi eya General Museveni. Ekyo tetugenda kukikkiriza. Okwogera ennyo kuno tetugenda kuddamu kuwanyisiganya nnyo bigambo ne bannaffe ku intaneti kuno. Naddala abo abagezaako okukakkanya koozi gye tuliko oba okukakkanya oyo akutta omumuli gw'amaanyi g'abantu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ekyo tetugenda kukikkiriza. Era tujja kubalekera ebyo munaddayo ewaka n'otuula n'otunulako bw'oti n'ogamba kino nno kye nnabaddemu kikyamu sijja kiddira. Tugenda balekera ebijjukizo nti ojja kutuula ng'oli ne mukyalawo omugambe erinnyo lino oliraba teriri